bannayuganda nabo batandika okubuuza ebibuuzo babuuza abantu abagamba information nti mu bantu bonna owekitiibwa pulezidenti bwe yalonda ndowooza balinga 82 lwaki olunaku lwe yabalonda teri muntu n'omu bwe twali tulabye ebiwandiiko bye ebiri confidential nga bikola ki biteebwa ku mikutu egy'enjawulo omuntu yekka ebiwandiiko bye byateebwa nga si yabitadde naye nga bivudde mu internal affairs yali ani Lawrence Muganga. Omuntu yeebuuza lwaki tutandike naffe okukola ki okubuuza ebibuuzo bikola ki lwaki omuntu omu yekka ebipapula bye oba ebiwandiiko bye ebiri private oba ebiri confidential naye ng'omuntu yekka abiyina ye Minister of Internal Affairs lwaki ebibye bye byateebwa ate ne mu komiti mwennyini ne bambuuza oyina ne diplomatic passport ne bagezaako okusiga ekifaananyi eri bammemba abali awo nti oba oli awo diplomatic passport eyo nagifuna mu bumenyi bwaki bw'amateeka oba nagifuna mu bukyamu oba nagulangule oba nateekayo empapula nga ziri forged kyeba internal affairs yabawa report eyo lwaki teyabagamba nti mu butuufu diplomatic passport eyo omukulembeze w'eggwanga yeyakola ki yeyagimuwa era njagala ntegeeze bannayuganda diplomatic passport eyo tewali muntu mulala yala agiina kubanga nange kennyini agiina sinagitambuzako n'olunaku n'olumu era eri wange entereke omuntu yekka yayinako kopi eyo bantu abali mu Ministry of Internal Affairs kati bwe twebuuza ani mu butuufu yagita ani yatta ebiwandiiko byange biina kubanga abaani bebo bennyini abaali bakola ki ababiina n'ekirala kitegerekeke nti owekitiibwa president yeyanzikiriza okufuna passport eyo lwaki olw'emirimu egy'enjawulo gyenkola ki gyenzirukanya nga gineetaagisa okuba ne passport bwekyo ate ne bwe yali agimpa yakiteeka mu buwandiike n'awandiikira abakulembeze ba Ministry of Internal Affairs n'abagamba Dr. Muganga mukkiriza okufuna ki diplomatic passport era mugimuwe naye ebintu ebyo era mu komiti tebakola ki tebabyogera ne basiga ekifaananyi ekyomufere naye njagala fenna tutegeere ekintu kimu nti ebintu bino tebyalimu bwenkanya era tusaba ki bwenkanya. Dr. Lawrence Muganga akulemedde abo bonna bagezezaako omulemesa ofuuka minisita wa Uganda n'agamba nga bamulanga okubeera omunyarwanda n'agamba ye muntu azaaliddwa mu kibuga ky'e Mukono ku kyalo Gwafu gy'akulidde era gy'asomedde masomero ag'enjawulo. Tukoledde ebigambo byonna bye yayogedde nga tetukuttemu wadde n'ekimu ngono yatuuse n'otutwala ku malo ga maama we ne taata we otulagira ddala mulonza olwali w'ekibuga ky'e Mukono era munnayuganda ajjudde. Njagala ntwala omukisa okubaaniriza wane waka era nkozesa omukisa gwe gumu okulimbulula ebyo byonna ebyogerwa ebibadde biyitiŋŋana ku mikutu gyonna egy'enjawulo nti Lawrence Muganga w'e Rwanda. Lawrence Muganga waawa w'e Rwanda. Lawrence Muganga wano we muli olwaleero ewaka ewaffe si we mbeera buli lunaku nange nina amaka gange wa eseeta naye mu nnyumba eno gye mulaba si yesoosewo n'okusookawo ge maka agandera wano wembadde okumala emyaka 50 wempite waffe ndowooza we mwetegereze nnyo wano si Rwanda wano tuli mu Gwafu
Esseeta, Goma sub county, Mukono district. Kati ekyo njagala kikole ki kitegeerekeke. Nzaalibwa wano, nkulidde wano, banderedde wano, ngenza okusoma wonna gye nsomedde nga nva wano mu maka gano. Nenkomawo nenzira nenebaka wano ewaka nti ekiseera kijja kutuuka ffenna teri abeera mu nsi muno mirembe gyonna, naye nga nsaba Mukama mpa obulamu emyaka egy'okubeerawo emingi, naye ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno nange bagenda kunziika wano. Bazadde bange bakoze eki bwe baziikiddwa era bagalamidde wano. So kati bino byonna ebyogerwa nti ndi w'e Rwanda, mpozi nga waliyo Lawrence Mugango omulala wano wewaffe, Uganda yewaffe, nzaaliddwa wano, nkulidde wano, era ndi wano kola ki kuweereza nsi yange. Era njagala kitegeerekeke nti byonna bye mugenda mulaba era nga byogerwa n'abantu ab'enjawulo, byonna bye mulaba ebisinga byaki bya bulimba. Omuntu bw'agenda n'agamba nti Dr. Muganga alina obutuuze bw'e Rwanda, alina obwa Uganda, alina obw'e Canada, nti naye Uganda yakamuwa obutuuze bwa Uganda mu 2024. Gwe weebuuze naawe nti ekitongole ekyo kigenda okugaba obutuuze obwo mba nabubba bubbi oba bamala kukebeera ne balaba nti omuntu atuukiriza byonna ebyetaagibwa okusobola okuweebwa obutuuze obwo. So n'olwekyo mulimu abantu bangi abeenoonyeza ebyabwe, naye nga kiruma era kya buswavu nnyo okulaba ng'abantu baboola Munnayuganda munnaabwe, ate nga ffenna Katonda yatutonda tuweereze ensi yaffe, tuweereze famire zaffe, tuweereze abaana baffe, tuweereze ne Katonda ate ye n'ensi gye yatuteekamu. Ntambudde amawanga mangi, ndowooza oyinza okugabala n'otuuka ku 56, naye yonna gye ntambudde Uganda esigadde nga wewaka ewaffe. Dr. Muganga agamba bwe yamala okusoma naye yagenda mu nsi endala okutandika okukola, era ng'ensi gye yatandikamu erya gavumenti y'e Rwanda, era nga bamuwa omulimu mu Uganda Revenue Authority. Wabula byonna ebiwandiiko biraga yasigala ng'agamba Munnayuganda era omutuuze wa disitulikiti y'e Mukono, wabula yeewuunya abo abavaayo ne bagamba mulo si Munnayuganda. Nakyo njagala tukinnyonnyole bulungi nti nzaaliddwa mu Uganda, amaka agaaga mukoze ki, ewaka mukoze ki, era ngenda balambuza wonna mukole ki, mulabewo. Nsomedde wano mu Uganda, naye mu mwaka gwa 2001 namaliriza okusoma ne tutikkirwa mu 2002 nga Bannayuganda abalala abavubuka bamaliriza okusoma. Ffenna twanoonya emirimu, abasobola okugifuna ne bakola ki, ne bagifuna. Owuliriza, Katonda be yayamba ne bafuna emirimu wano e Uganda ne bakola ki, ne bagifuna. Naye abatasobodde kugifuna ng'era bwe mulaba olwaleero bw'ogenda ku kisaawe Entebbe osanga abaana Bannayuganda nga basimbye layini, abamu bambadde uniform nga bagenda mu nsi ez'Abawarabu okusobola okukola ki, okupakasa.
siyinza kubala bantu bajja wange buli lunaku nga baŋŋamba tuyambe tugende Canada, tuyambe tugende UK, tuyambe tugende America, nabo bagende bakole ki bapakase, naye ng'emirimu gikoze ki gibuze wano Uganda. Nange nakwata ekkubo nenjolekerawa e Rwanda, ate nga nyinayo n'abantu bemmanyi, ngende nkole ki nongezeeko nonye emirimu eyo nsobole okupakasa nfune kasente, nyambe bazadde bange, nyambe baganda bange, nyambe abantu bange. Neŋŋenda Katonda nankwatirako nenfuna omulimu mu kitongole bakiyita Rwanda Revenue Authority. Nentandika okukola, era ndowooza nakola mu bitongole nga 3 oba 4, nange nenfuna kasente. Naye ate ekyo ekyokusalirwa nti akasente ako era nakazzangawa Uganda, ndabirira abantu bange nekulaakulanye, nange mbeere ki ere bulungi. Naye okusobola okukola mu nsi eyo nga era abantu abalala bagenda mu nsi ez'enjawulo, mu butuufu bw'oba ng'olina obutuuze obw'ensi eyo gy'olaze, okukola kukwanguyira. Nange nenkola ki nenoonya obutuuze, nenfuna ID, nenfuna passport, emirimu nenkakala byaki bulungi. Mu mwaka gw'2009 nenkwata ekkubo nenkomawo wano e Uganda, era ndowooza namalawo nga mwezi gumu, nenjolekera neŋŋenda wa neŋŋenda e Canada, neŋŋenda okusoma. Bwe mmaliriza okusoma masters degree e Canada, ne bakola ki? Katonda nannyamba nenfuna n'obutuuze. Bwe nfuna obutuuze obwa Canada, kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda, era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola ki tekyakola. Era omuntu agamba nti nyina passport 3 aba muki mukyamu, nyina passport meka 2. Kakati bwe mbeera e Canada, etteeka ly'e Rwanda ligamba nti omuntu yenna anaafuna obutuuze obw'ensi endala, oyina okutegeeza gavumenti yawa ya Rwanda oba n'otegeeza embassy ya Rwanda ekuli okumpi nti nkyetaaga okubeera n'obutuuze bwammwe. Naye singa oli mukikola mu nnaku 9, kitegeeza obutuuze bwo buli muki bufudde, buli mu lusuubo bufudde. Naye ate nze kye nakola, nakwata passport gye nayina, nenkwata ne ID eby'e Rwanda, nembiteeka mu bbaasa, nembitwala ku embassy yawa y'e Rwanda Ottawa e Canada, nembiwaayo nembagamba naye nafunye obutuuze ki obulala. 2019 nenkomawo wano e Kampala e Uganda, ng'era mpitibwa okujja okukolerawa wano. Era ow'ekitiibwa Vice President wa Uganda ekiseera ekyo Honorable Edward Sekandi ne Right Honorable Speaker betwasisinkana mu conference emu e Canada, waliwo n'omwami omulala bamuyita Dr. Hilary bamukazako Kisanja, Dr. Hilary Musoke, webale nnyo mukwano gwange nnyo, naye nze kati twamukazako Kisanja. Bonna ne bansaba nti lwaki tokomawo n'oyamba education sector yawa e Uganda. Nange nembagamba bwe munampita nja kukola ki, nja kudda. Ne bampeereza ebbaluwa ne tiketi, nange nenkola ki, nenkomawo. Kati bwe nkomawo nentandika okukola ki, okukakalabya emirimu egy'enjawulo. Kati jjukira nti ate etteeka lya Uganda nalyo ligamba kasita ofuna obutuuze obulala, oyina ate okutegeeza Immigration Board eya Uganda nti obutuuze bwange obwa Uganda nkyakola ki, nkyabwetaaga okusobola okufuna kye bayita dual citizenship. Era nenteekamu okusaba kwange mu 2024 nenteekamu ki okusaba kwange. Ne bakebera ne bagamba nti omanyi nti tulabye mu system oyinamu passport ya Rwanda, oyina obutuuze bwaki bwa Rwanda. Ne mbategeeza ne mbaga bannange
nga bye mbanyonyodde byonna byonna ne mbagamba nti omanyi nti bwe nti bwe nabufuna bwe nagezaako okugenda okunoonya engeri gye nkola ki gye mbeerawo ewa ekigali naye bwe nagenda e Canada obutuuze ne bukola ki ne bufa ne bagamba nti ate tusobola kugendera ku ebyo tuwe obukakafu ne ndyoka ngenda ku embase yawa ya Rwanda ne mpandiika mu butongole ne mbagamba bannange njagala mbategeeze mu butongole obutuuze buno yadde bwali bwafa naye gavumenti ya Uganda okusobola okumpa obutuuze okunziriza obutuuze bwange yeetaaga olupapula olulaga nti ki ndinawo nsinza obutuuze bwa Rwanda ne mbawandiikira ne bandaga nti n'okusaba kwange bakufunye ne nvaayo nenzira ku ki ku internal affairs ne nsaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship ndowooza kitegeerekese nti saagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira ku ki kati awo wetukoze ki wetuyimiridde ono atuuse n'okutottola amasomero gonna ge yasomeramu nga gali mu bitundu by'eggwanga e Uganda ebyenjawulo naga temuli ssomero na limu eriraga muno yasomerako mu ggwanga ly'e Rwanda. Olunaku lwakya bulungi ne ntambula ne ŋŋenda mu Parliament okusobola okubeera vetted ng'abalala bonna bonna era njagala ntegeeze bannayuganda nti ku bantu nga bannamawulire mukoze okunoonyereza okutuufu ne mutuukirira ba members ba appointments committee abaali batuddemu teri muntu ku bacandidates bonna abaatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized n'abalala besimenye mannya ekigambibwa nti bannange abali mu kategore ng'eyange abalina obutuuze obusoba mu butuuze obumu kubanga twali bameka bana bonna baweereza emails ku embassy zaki ez'enjawulo era kyekintu nange kyenakola ki nange nendeeta obujulizi obulaga nti nkoze eki era nga ntudde awo mu maaso g'abakiise abakiise bonna ba members ba appointments committee basanyukira presentation yange bonna singa mu butuufu appointments committee proceedings ezo zaali recorded mwandirabye nti abaki mwandisabye olutambi olwo nemukola ki nemululaba bonna bakubanga ku meeza era memba omu n'ateeka omukono waggulu n'amuvinga motion n'agamba nti Dr. Muganga byatubuulidde presentation ye ebadde nnungi nnyo nze mbadde byonna nakola ki kakati awo nze nange siina ngeri ki gye nsobola kukola ki binnyonnyola era bwe muwula nga ŋŋamba ebyeggwanga era namaliriza ng'ekyeggwanga kyekikoze eki nga nekyakusaalirwa nnyo kya bulumi ndi munnayuganda ng'abalala nzaalibwa wano nsomedde mu masomero ag'enjawulo ngenze mu Kibisi primary school eyo eri mu Kalungu era ndowooza ow'ekitiibwa Ssekindi yakiikirirawo nvuddeyo ngenze era ku Sala Good Hope era yakiikirirayo era nenvaayo nenjolekera Masaka Baptist School ekijja bwemi simanyi mukiise wa Masaka municipality naye awo wenkoze eki wensomedde nvuddeyo ngenze Kajuna primary school era eyo Kalungu si Kalungu eyo Bukoto East constituency ow'ekitiibwa ndowooza bamuyita Babirye mukyala bamuyita Babirye yakiikirira awantu awo kakati ate nvuddeyo ngenzeko emitala Maria simanyi muntu atamanyi mitala Maria nvuddeyo ngenzeko ekalina 2 secondary school gwa Ntinda e Kampala nvuddeyo ngenze Emende Kalema secondary school naye liri mu Wakiso maliriza ngenze St. Charles Lwanga Kasasa era Masaka nvuddeyo mpise bulungi ngenze Makerere nsomye Bachelor of Social Sciences
majoring in economics nzizeyo Makerere nsomye masters in economic policy management awo wonna muwuliddeyo essomero eriri e Rwanda. Kati bannayuganda mbadde mbasaba nammwe mukozese bwenkanya bwe mubanga muwuliriza ebintu bino. Omukulu abadde ambuuziza ebibuuzo. Munne Frank Gashumba avuddeyo n'avumirira abo bonna bali mu gavumenti abavuddeyo okulaba nga basosola abo Abanyarwanda abaazaalibwa mu Uganda nagaa kino ekintu kikyamu n'agamba omutundu yonna gye bawangalira tewali muntu yenna abasosola waliwo ekituuka mu bitongole bya gavumenti muli abantu abavaayo ne batandika okubasosola n'okubayigganya. Abanene bannira oba immigration bw'abataka ti Lawrence Muganga bw'oba oyagala okufuna national ID passport ddayo ku kyalo gy'ozaalibwa. Chairman weerosi akakase nti Lawrence Muganga mutabani w'omugenzi Kayonga. Omutaka yenna ku kitundu atekeko ekinkumu agambe nti ebyo biwandikiddwa biki bituufu. Bw'ova otwala ebbaluwa eyo ku chairman LC3 Giso ne RDC. So ensonga ereseza bannamawulire wano Muganga ensibuko yo weeri kwe kakase executive order muzeyi gyakola ki gyagamba nti omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda esseeta tebasaba visa ng'ojja esseeta jangu esseeta obuuze Muganga akola ki azaalibwawa. N'ekyo abannamawulire tutune ekintu kino ku biwandiiko byonna Muganga byatulaze byonna bigamba azaalibwa Seeta Mukono temuli Mugabiro Gagitumba Gisenyi oba Nyagatale byonna birago biwandiiko bire gati ali waawo wa Uganda. Ekirala before I can go mwenna bannamawulire n'abandaba ebibuuzo bibiri Muganga bwe yalondebwa ku bwa minisita enkeera ebiwandiiko bino byabalaze ebiri highly classified ng'omuntu yekka alina access ku byo be banene ba Ministry of Internal Affairs byonna ne babita ku social media. Banne be yalondebwa nabo nga ba minisita abadde balina dual citizenship. My friend, someone I love and respect, Adonia Yebare Mwanyinaze Shatsi ne Calvin Achidu ku biwandiiko byabwe byonna Ministry of Internal Affairs byeyina tewalina kimu kyalabiseeko kuki ku social media. Kikulaga waliwo abantu abatuyinako obukyayi. Ekifembayo bwe yalabise mu kakiiko ka parliament ebiwandiiko bali be bataddeyo nti badinawunsinze obutuuze bw'ensi ziri America naye bye yataddeyo bo baba clearinze ne bagamba tebamukoze eki tebamuklearinze. So nze ku lwange waliwo obukyayi obutuyinibwako. Ekirala Deputy Speaker Parliament he's on record ng'agamba nti President buli lwalonda ba minisita tusuulayo omu ku luno twasuddeyo gwe ti ne bwe walireese ebiwandiiko bitya tubali tulina kusuulaani gwe. Mukama bawo omukisa. Sinnaba kufunayo lipooti yonna ti Omunyarwanda w'Emubende ow'Emutukula ow'Essembabule ow'Ekalungu ow'Enakasongola ng'aga nti bannange eno gye tuli tusosolebwa. No, mu communities mwe tubeera we live like a family. Twewasizza namwe mutuwasizza. Tewali family mu Buganda muno etatuwasizza oba gye tutawasizzaamu. Mu family tuli ba Luganda. Bwe mufiirwa nga tufiirwa, bwe tukaaba nga mukaaba. Ompulira okusosola kuno kuli mwaka kundika abantu batono nnyo abaholding offices ki ezimu. Ompulira ndowooza ffe tulina obukakafu nti Yoweri Museveni Saabalwanyi mu wisdom ye yalonda Muganga for a reason era manya ajjamu confirming nga serving nga ki nga minister. Dr. Muganga tuseetula ku malalo ga kitaawe ne maama we wano amaziga gamuyiseemu era ebigabo bimuweddeko ebyokwogera wano Frank Gashumba yamuyambyeko okwogera ebisigadde. Ulira ono mukadde twamuziika last year ng'ennaku z'omwezi 23 December naye nga yafa nga 21. Owulira ono mukadde ye maama wa Muganga wano tuli Seeta tuli Gisenyi tuli Ruhengeri oba Bunagana tuli wa tuli Seeta Mukono. Ono yali muzeeyi we
Muzeyi Kayonga Leonardi yazalibwa mu 1929 n'afa ng'ennaku z'omwezi mwenda ogw'omukaaga 1999 awumulidde wa. Tuli Seeta Mukono Uganda, situli Butale, situli Nyamirambo, Kakiiru oba Gisenyi oba Ruhengeri. Kati omuntu yenna adawutinga nti Muganga si Munnayuganda oliba olaba ki? Bannayuganda mulekeraawo okusiga ensigo gy'obuzikyaye ziri best ku mawanga. Tuli Bannayuganda ng'Abaganda, ng'Abakyoli, ng'Abateso, ng'Abalango. Okyumva amaziga huwayo fano mukabya. Kigenda kumawa naawe bwakoze ki? Sorry, doctor. Teri muntu alonda kuwangalye. Constitution ya Uganda recognizing amawanga nkaga mwena. Fena tuli Bannayuganda. Oba oli Muteso, oba oli Mukyoli, oba oli Mulango, oba oli Musebe. We are all Ugandans. We're not calling a passport of the Republic of Uganda. And this Dr. Muganga yaliko ssentebe w'abavubuka ku kyalo Gwafu era wano aleese n'abatuuze bawangadde nabo ku kyalo kino okulagira ddala muno Munnayuganda era nga si mutuuze w'e Rwanda. Mukwaya Abbas, chairperson w'ekyalo kino Gwafu Central Zone, Setawadi Goma Division. Nasenga ku kyalo kino mwaka gwa 2003. Naye nasanga family ya Dr. Muganga eno nga weeri era banyanyiriza mpangadde nabo emyaka egyo gyonna. Nasanga tata yafa, nasangawo maama. Netwadde ne Muganga wane ebiseera byonna nga tuli naye. Era ne kulijja yaffe ekyalo kwe tulondera kwali alondera wano. Obululu bwonna obwere tubulonze naye wano. Dr. Lawrence Muganga kwali. Kale n'olwekyo ate yasooka okubeera chairman w'abavubuka ku kyalo kuno. Tubagadde naye ebbanga lyonna tubeera naye. Tuze waawe. Mulabe kuva 2003. Wanda musanga we banyanyiriza mu family n'omwe nkulidde. Si konkona. Ngendo fuka chairman nga bo batuuze olete. Era mama yatwagala nnyo yatuleera nnyo wano nnyo. Mama iba twamuziika wano. Oyo ne mwanya twamuziika wano. Ne tata twamuziika wano. Era ne kale n'oli bamujjulidde ndowooza tujja kumuziika wano. Kaloge maka gaawo. Mwana azalibwa kuno ku Gwafu ekyalo kyekimu ne Dr. Lawrence Muganga kwazalibwa era kwakulidde tukuze ffenna ku kyalo. Lawrence bamuziika wano we tuyimiridde, nze banziika wali ku kyalo ekiddako mu Kirowooza. Okusoma kwe asomedde kuno nga tulaba tubadde ffenna lwakuba nti ye asingako katono mu myaka naye nga tubadde wamu bazadde be mama Kayonga ne tata Kayonga Mukama balamuze ekisa nga tuli wano. Bwe twawulira nti bamuwadde obwa minisita nze ng'omutuuze twasanyuka nga tumanyi kubanga Lawrence azze yeerandiza yekka. Ye yatandikawo wano ebibiina by'abavubuka, twali tulinawo awo akasaawe nga we tuzanyira volleyball bwe bityo. Naye President Kasita yavaayo n'agamba nti Dr. Lawrence Muganga ne tugamba owaffe ne tusanyuka kuba tumusuubira mu bingi okulaakulanya ekitundu kye, okulaakulanya district ye naddala ffe ab'eggoma wano Seeta mu Gwafu wazaalibwa ate we tumanyi nti wagenda okuziikibwa. Era simanyiyo mu Rwanda eriyo gye bayita Rwanda twamanyiyo ssatu. So this one is a born chap of this area. Mbadde mukulembeze zonna recommendation nzikoze ng'asoma byonna ebibaddewo. Nze nawalwa akalala katatera kwogera ke mugamba namuyitanga omuddogo w'obumyu nga tusala nayo obumyu alunda obumyu so that tusobole okugira ki okulaakulana. Twagala abantu babeere honest. Lwabanoonyereza nti babeere ki honest. Twalagira ddala yani okuteeka okuwaayiriza kibi nnyo, okwagala okusanyusa ebintu okusanyusa kibi nnyo. Twagala tube honest. Nze chairman wa NRM by the way all the years in this area. Era kalwaliro wenjogera nze chairman wa NRM Edale Council Mukono Municipal. So kyenjogera ngira ki I've been chairman from RC. Lawrence njagala bamu his excellence very honest. Awulize omwana byabisazeemu abenga mu kifo ekituufu tubenga kutambula bulungi tutambuze Uganda tugyetaaga. Dr. Muganga ono muntu abadde wanjawulo obukulembeze bwe
kuba yatandika eno mu central government naye bwe yatuzimba nga tuweereza naye twasobola okufuna obukulembeze mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka era nga nze museesa wa Ssaabasajja Kabaka mu ggombolola eno naye dokita oyo buli omutuukira ku nsonga z'oluwalo nga ffe abavubuka ayanguwa ku nsonga y'okukola bulungi bwansi atwempawalinga ne atayazi gloves ezo so buli nteekateeka yonna ey'obwakabaka bwa Buganda tugenda ku university ayi takomye okwo notuwa scholarship oba bursaries abaana abava mu ssaza ly'Ekyaggwe tulina ebitongole nga Saki ekikola obutiko kubanga twalaba nga tulina we tulimira n'atugamba mudda mu specializinga mu butiko nze ngenda kunookinga doors ngenda bakonkonera enzigi ezigenda okubayambako era abadde mu nteekateeka kulaba nga ffe akatiko ke tulima waneeno abasaki mu Kyaggwe kagenda ku Uganda Airline tibyatuuka ku nnyonyi asooka n'afuna kasupu ako ne hotelo zonna era nga kyali mu kukola ki mu pipelininga okulaba nga tukifuna ensonga lwaki tuvuddeyo okulaba nga tulumya ogwa wansi n'ogwa waggulu okulaba nga Dr. Muganga afuna ekifo ekyo eky'obwa minisita ffe nga abavubuka mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka.